Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda, ne mugabana obubaka bwe tubeera nabwo ku guruupu ne mu WhatsApp channel. Era obubaka buno bw'abo abanoonya amazima. Obubaka buno bw'abo abo bokka abalina enjala n'ennyonta ey'amazima. Kubanga oyo ayina ennyonta eyannamaddala mu mutima ng'ayagala okutegeera amazima, yekka y'agenda okutegeera amazima. Bantu ba Katonda abalungi, tukkiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo ke kakubo akatono akagenda mu ggulu, ke kakubo akalabibwa abatono, era nga omuyambi ku kakubo ako akatono ye Mwoyo Omutukuvu, y'atuyamba ng'omaze okutuuka ku kkubo eryo. Era ebintu byonna bye tuzze tusoma mu ndagaano enkadde byonna bwali bupande nga bulanga Kristo. Byonna engero byonna by'olaba mu Bayibuli ebyogera ku Esther, Mordecai, Joseph ne baganda be, byonna byali biranga Kristo. Byonna byali biranga Kristo. Kaakati Kristo we tumutuukako ate we tusangira Omwoyo Omutukuvu, y'atulungamya kakubo ako, y'atuyigiriza. Era oyo yenna atannazuula Kristo tannaba kutuuka ku mazima, era aba akyali mu kubula, era ekkubo aba tannaliraba. Oyo yenna atannazuula Kristo era atannamanya nti amanyiddwa Kristo, essala gy'asaba tesobola kutuuka wa Katonda, kubanga Kristo ly'ekkubo. Teri atuuka eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye. Kristo ly'ekkubo lyokka. Obubaka buno bw'abo abakulembeza okusooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda, n'ebirala binaatwongerwako. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda gabanako ku kyawandiikibwa ekiri mu Matayo 12:31 awoogera ku kuvvoola Omwoyo Omutukuvu. Tugenda kuba tulaba tuvvoola tutya Omwoyo Omutukuvu. Matayo 12:31. Bantu ba Katonda abalungi, tukimanye nti nga bwe tuba tukkiriza Kristo ne twatula n'akamwa kaffe ne tukkiriza n'emitima gyaffe, n'abo abagenda okusinza ekizikiza nabo baba n'okwatula okwabwe, ne bo okwatula okwabwe kuba kwa kwegaana Katonda, kuba kwa kwegaana kitangaala. Olwo ne balyoka babaatuza bakkirize ekizikiza okubeera mu bo. Bantu ba Katonda abalungi, eno ensi gye tulimu mulimu obuzibe bw'amaaso bungi, mulimu ekizikiza kingi nnyo ekizikiza ekikutte, nti omuwendo gw'abantu abasinga obungi aboogera nti Katonda, aboogera nti Mukama, ab'omulembe guno bategeeza Setaani. Kyekyo ky'olaba mu Bakolinso 2:4 olunyiriri olwokuna, boogera ku oyo ne bamugamba ye Katonda w'ensi eno, aleetera bangi ekitangaala okiyita ekizikiza, ate ekizikiza ne bakiyita ekitangaala. Ennyimba nnyingi nnyo ze tulira, ze tusuubira nti za gospel za Katonda, Katonda gwe boogerako si ye w'ekitangaala. Ennyimba nnyingi nnyo ze tuwulira, Katonda gwe boogerako boogera ku wa kizikiza. Si buli agamba Mukama ategeeza Kristo Yesu, n'owaabwe bamuyita Mukama. Ne bw'ogenda mu ssabo nabo bajja kugamba Katonda, naye tebategeeza oli ow'ekitangaala. Sitaani ye ayagala akiteekemu ffe tulowooze nti Katonda y'omu, nti amannya ge bamuyita ge g'enjawulo. Wabula nabo ow'ekizikiza bamuyita nabo Katonda, nabo bamuyita Mukama waabwe. Kati y'ensonga lwaki nabwe baaboogera Katonda
baagala batulowoozese nti boogera oyo ffe gwe tutegeeza. Y'ensonga lwaki ebiseera bingi mu masomero owulira nga bagamba nti Katonda y'omu. Abasiraamu bamwyita linnya libwe riti, bali ne bamwyita liri, bali ne bamwyita liri. Naye ng'ekyamazima ffe gwe tusinza omutuukako tuyita mu Yesu Kristo. Ate bo gwe bayita Katonda bayita mu makubo malala. Yesu Kristo ly'ekkubo lyokka erituuse eri Kitaffe ali mu ggulu. Era amakubo agagenda mu kizikiza bo bayina mayitirivu nnyo. N'olw'ensonga eyo si buli gw'osanga agamba Katonda, agamba Mukama, ategeeza Kristo. Ekizikiza kingi nnyo mu nsi eno, bantu ba Katonda abalungi. Tugenda kuba twogera ku kuvvoola Omwoyo Mutukuvu. Okuvvoola Omwoyo Mutukuvu, okuvvoola kitegeeza nga wonaalaba okuvuma, era okuvvoola kitegeeza okwegaana. Ebyo byonna bigwa mu kuvvoola. Kuvvoola kye kimu nga wolaba okuvuma oba okwegaana ng'okimanyi, nga kyokola okimanyi, kuba lwakola ekintu mu butamanya waliwo n'akola ng'amanyi. Ekyokulabirako, abantu bangi bawuliriza ennyimba zino ez'ensi naye n'aluyimba, naye ng'oluyimba olwo lulimu okuvvoola, okwegaana Katonda. Naye oli n'aluyimba nga tamanyi, nga lumunyumira, ng'agoberera ebidongo, naye ate n'ayimbiramu ebigambo ebyevvoola, ebyegaana Katonda, ebivuma Katonda. Ennyimba nnyingi nnyo ez'abaddugavu, ez'Abannayuganda, nnyingi nnyo nga zivvoola Katonda, ez'Abazungu. Kubanga oli aba yaluyimba yaluwandiika, yaaba ayina ekigendererwa. Waliwo ennyimba ng'oli yaluwandiika, ekigendererwa kyali kyakwegaana Katonda na kulangirira mu lujjudde nti asinza Sitaani. Kati ng'oluyimba olw'omuyimbi omu oluyimba ayimba ennyimba ez'Oluzungu era naye Muzungu, abavubuka bangi gwe banyumirwa ennyo, erinnya lye ayitibwa Alan Walker. Oyo Alan Walker ye asinza Sitaani. Kati era ennyimba ze zo za kutendereza Sitaani waggulu. Ayina oluyimba lwe bayita Dark Side. Dark Side aba ategeeza kizikiza. Mu luyimba olwo ayimba oluyimba olwo n'agamba, mu luyimba olwo ayina w'agamba nti ye agoberera Dark Side. Mu luyimba olwo baluyita Dark Side, erinnya lye Alan Walker. Mu luyimba olwo Dark Side ayogera ddala nti asinza Sitaani. Ayogera n'agamba ebisiikirize bimmanyi, ekizikiza kimmanyi. Abyogera mu Luzungu n'agamba shadows know me, n'agamba take me to the dark side where I belong. Ayimba oluyimba n'agamba we don't need the light, we live on the dark side. Oyo Alan Walker. Njagala kukubulira nti kati ye waayimba ennyimba zino aba ali mu kulangirira mu lujjudde mu kwegaana Katonda n'omuvuma n'omuvvoola, ng'aba alaga Katonda gy'ali, naye ng'alaga nti nga ye asaze okugoberera kizikiza. Era n'agamba n'okugamba ekizikiza kimumanyi era kye kimukulembera. Kati gwe wowuliriza oluyimba luno n'oluyimba ng'onyumirwa ebidongo, kati oba oli mu kuvuma Katonda oba oli mu kuvvoola naye mu butamanya, kuba gwe n'amakulu g'oluyimba luba lukunyumira bunyumira. Naye oli eyaluwandiika n'aluyimba yavvoola Omwoyo Mutukuvu, kuba munda mu ye akimanyi kyaliko kyekyobulimba. Munda mu ye akimanyi agenzeyo lwakwagala ttutumu na ssente, amanyike nnyo era muyimbi w'amaanyi ennyo nnyo, naye agenzeyo nga kusinza Sitaani ng'akimanyi. Kati oyo aba ali mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu, kuba munda mu mutima gwe ayina ekimulumiriza nti kyokola kikyamu. Kati awo nkuwadde ekyokulabirako eky'okuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Kyakola akimanyi, kyakola aba akimanyi. Olwo oba ovvodde Mwoyo Mutukuvu. Kankwera omuyimbi oyo yennyini. Omuyimbi oyo yennyini Alan Walker ayimba oluyimba lwe bayita Unity, era abavubuka balwagala nnyo, lubanyumira nnyo. Oli aluyimba n'azibirira n'awulira ng'obulamu bwonna omutima guli mu luyimba, naye nga tebeegendereza nga bigambo ki ebirimu. Naye mu luyimba olwo awaana Sitaani n'agamba you are my energy, you are my guiding light,
nga unity ng'ategeeza bali kimu n'ekizikiza. Waliwo ennyimba eziragira ddala nti basinza sitaani, kati oyo aba yaluyimba yalwandiika ye munda mu ye avvoola Mwoyo Mutukuvu, kwegamba amanyidde ddala nti kyakola kikyamu. Nkuba ebyokulabirako eby'okuvvoola Mwoyo Mutukuvu kwe kukola ekintu ky'omanyidde ddala nga kikyamu naye nga mu mutima gwo olina okulumiriza okulaga nti okulumiriza okuli mu gwo okulaga nti kyokola kikyamu. Kuba zino ennyimba ezimu ze nkulaga beewo abamu abasinza sitaani mu lujjudde. Waliwo oluyimba olumu lwe bayita Broken Angel, baluyita Broken Angel, naye mu luyimba olwo eyaluyimba bamwita Arash, ayimba n'agamba nti listen to my heart, I'll be by your side, my broken angel. Kati eyaluyimba luno Broken Angel ategeeza malayika eyagwa, aluyimba n'agamba we are in two worlds apart, ayimba n'agamba tuli mu nsi bbiri ezeeyawudde. Bino mbikubuulira otegere nti waliyo abasinza sitaani mu lujjudde ate nga bakimanyi. Kati ekyo bano abakola ekyo baba bali mu kuvvoola, bavvoola Katonda, bavvoola Mwoyo Mutukuvu. Abantu abagenda ewa sitaani okukola endagaano, sitaani ky'aba ayagala okukola aba ayagala munda mu bo emmeeme zaabwe kati omuntu wagenda ewa sitaani okumusinza, ezo gy'owulira emikolo gya initiation, ebyo emikolo gye bakola eza initiation, baba baleeta omuntu mu maaso we bati nga kibaagala dimoni ejje mu maaso ge. Wejja mu maaso ge olw'okuba emmeeme yaffe eringa ndabirwamu. Kati dimoni eri ekifaananyi kyayo kyonna kirabike mu mmeeme eno. Emmeeme yaffe ky'ogiraga kyeyingizaamu. Nga wano owulira ekigambo kya Katonda era ky'oyingiza mu ggwe. Kati oli bwe bamubuulira ebya sitaani babimulaga baagala biyingire mu mmeeme ye, abe nga mu mmeeme ye malayika bamutunulira balaba dimoni eri emuli mu maaso mu bujjuvu. Era abantu bagenda okusinza sitaani bababuulira ebigambo ebyegaana Katonda. Basobola okugamba oyogere ekigambo kye kimu emirundi mingi, emirundi nga 100 oba emirundi nga 5, n'obeeraawo n'omala ng'emyezi 3 nga bagaba buli lunaku yimba ekyo, naye nga oyogera kigambo ekyegaana Katonda, omwegaana, n'okyogera emirundi mingi nga sitaani kyagala kikwate mu mmeeme ye ebere ng'eri ekyo paka ogende ng'ofuuka ekyo. Nga gy'okoma okufuuka ekyo, sitaani waayanguyira okuba nti asobola okukoleramu emirimu gye. Kati abo abakola ekyo nabo baba bali mu kuvvoola Katonda, kuba munda mu bo bamanyi kye bakola si kituufu. Kubanga waliwo n'abasinza sitaani nga bakyeyagaliramu era bo nga bagamba bali mu kumusinza perfectly mu bujjuvu bwe. Waliwo omuyimbi omu naye muzungu alina oluyimba lwe bayita perfect imperfection, nga kyategeeza nti ye ayagala kubeera perfect mu kizikiza, mu kwegamba mu kukola obujeemu ayagala kubeera perfect, ayagala atuukirire mu kukola obujeemu. Lwe luyimba olwo. Naye oluyimba olwo mulimu bingi ebiraga nti ayagala atuukirire mu kukola obujeemu mu maaso ga Katonda. Kati gw'oluwuliriza n'oluyimba oli mu kuvvoola naye mu butamanya, naye oli ekikola kiri yavvoola Katonda, era kimuwandikibwako nti yavvodde Katonda. Ennyimba nnyingi naddala ez'oluzungu, waliwo oluyimba lwe bayita Highway to Hell, bali baluyimba nga balaga bo beesunga genda kusinza sitaani. Ebintu bino mbyogera kubanga n'abayimbi bangi nnyo ne wana e Uganda abayitirivu, aba gospel bayitirivu nnyo, ba Leviksoni, baani, bantante. Abantu abo saabakyawa naye nze nkubulira basinza Katonda ow'ekizikiza. Katonda gwe bayimba mu nnyimba mulala, si yo yatonda eggulu n'ensi, mulala. Bw'owulira oli ng'ayimba nti Katonda w'abanaku, nze nkubuulira eno ensi tetulaba kye kimu. Muno mu nsi Katonda singa nabikula amaaso go bw'ati n'olaba ebiri mu mwoyo, ogenda kwewuunya, ogenda kutya nnyo, ogenda kwewuunya obukwafu bw'ekizikiza ekikutte ku nsi wonna. Ekizikiza ekyo nga kitegeeza obulimba, falsehood eri ku nsi ey'amaanyi. Era w'owuliriza bino nga wagendayo n'okola endagaano ne sitaani, weereza message inbox, osobolera ddala okuvaayo
totuma muntu akwogerere gwe kennyini gw'obaweereza message. Totuma muntu gwe kennyini osobolera ddala okuvaayo. Totya sitaani mbw ajja kutta, kuba abantu bangi bakola endagaano ne sitaani ku bantu 10 abavaayo babanga 2 oba 3, kubanga basinga obungi babeera yabajjuzaamu ebibye nga tebamanyi nti waliyo n'engeri gye basobola okuvaayo nga tebakimanyi. Bangi baliyo naye tebamanyi balivaayo batya. Tebamanyi nti kuno ku nsi waliyo omuntu ayinza n'okwogera ku sitaani mu lujjudde. Bamutya nnyo 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 nnyo. Kaakati bantu ba Katonda abalungi, tujjukire nti Katonda ye ayagala tuwiininge souls, tuziwangule, tayagala tuzigule buguzi. Ewa sitaani bagula buguzi souls, naye ewa Katonda we win them. Omuntu awuliriza najja nga yeesiimidde, ate ewa sitaani babagula buguzi. Sitaani asobola okukosa ebyokwegomba eby'omubiri, asobola okukosa okwegomba obugagga bw'ensi n'ebitiibwa n'okubeera ow'ettutumu, n'ogenda ne bakosa ebyo okugula. Naye ewa Katonda owuliriza n'okkiriza mu ggwe, we just win, tuwangula buwanguzi meme, tuli ba soul winners. Tuli ba soul winners. Naye ng'ewa sitaani abalala bagenda nga baagala mikwano, oyagala abayimbi babeere mikwano gyo, oyagala bannabyabufuzi babeere mikwano gyo, naye nga tomanyi kyogendamu. Kati tuli mu kwogera ku kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Tugendagenda mpola 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 paka wonaakitegera ne kinyikira munda mu ggwe. Ntandikidde okubayimbi, abayimbi bangi bayimba ennyimba nga balangira mu lujjudde nti bo baweereza sitaani. Oluyimba naddala abazungu, oluyimba bangi abavubuka lwe baagala ennaku zino, hit and run. Mu luyimba olwo olaba omukyalo oyo ayogera n'agamba give me a little peace. Ategeeza Jesus. N'agamba give me a little peace. Era mu luyimba olwo ku sekendi 32 ayogera n'agamba give me a little breeze, Jesus. N'agamba I don't need you, I never need you. Kwegamba zino ennyimba baziyimbira kwegaana Katonda mu lujjudde. Kati okuba kuyita kuvvoola Katonda. Abawandiika oluyimba aluyimba, kati gwe gumu ku mwenda abantu gwe basasula ogenda okubeera ab'ettutumu. Era kati wowuliza ezo ennyimba nga zibunye ensi yonna, buli wamu bazaagala. Kati mu nsi y'omwoyo kyekizikiza kyolaba ekiba kikutte wonna nga kingi nnyo nnyo. Kiba kitegeeza obulimba obukutte ensi bungi, kubanga sitaani ate ye yeetegekera olunaku emmeeme lweriva mu mubiri guno, sitaani alaga emmeeme eyo nti ye aleeta obukakafu ng'emmeeme eyo yali akizikiza, teyali akitangaala. Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Kati buli lwe twewa ebyensi tuba tuyingiza kizikiza mu ffe. Tuba tuyingiza kizikiza mu ffe, bantu ba Katonda abalungi. Kati okuvvoola Mwoyo Mutukuvu kubeera nti okola ekintu ky'omanyidde ddala nti kibi maaso ga Katonda naye ggwe n'okiwagira. Kiringa kampa ekyokulabirako, kiringa ebiseera bingi twayogera tugaba naye akapiira kakosa we kati emmeeme si ka bwa Katonda, naye omuntu omu n'avaayo ayina ekkanisa gy'asumba n'agamba nedda bye babagamba ebyakapiira bya bulimba, era akapiira mukalabe n'enviiri muzisibe, wiivu tezina buzibu. Naye nga ekyo gw'okyogera tomanyi mmeeme mmeka ezigenda okuwuliriza zikola ensobi, naye nga munda mu mutima gwo okimanyidde ddala nti kyokola kikyamu, naye nga oluusi oyagala kusanyusa bantu, oluusi oyagala, olina ebigendererwa byo, naye kasita omanya nti munda muli omwoyo akulaze nti kye bagamba kye kituufu naye kiwakanyizza, ekyo bakiyita kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Kubanga gw'oba ovvoola, gw'oba ovuma, gw'oba weegaana, y'oyo ayogera naawe mu mutima akulaga nti gano ge mazima. Olwo oba omuvvodde, kuba ye mu mutima gwo yakulaga nti gano ge mazima. Kuba omuntu wamala okwogera ate owuliriza mu mutima gwo ye Katonda akugamba ki, omwoyo akugamba ki. Kati omwoyo kyakugamba ekyo w'owakanya oyo naye nga ye akulaze, olwo oba oli mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu ng'ate okimanyi. Kubanga okuvvoola Mwoyo Mutukuvu baba bagezaako kuwakana na Katonda.
kubanga sitaani ye abasinza sitaani balina enteekateeka zaabwe. Kati abasinza sitaani kanku ekyokulabirako balina enteekateeka ez'okkendeeza abantu ku nsi, okulaba nti abantu tebabeera bangi ku nsi. Kati bo ne bayiiya enkola zaabwe, ne bakkiriza abajjamu embuto, ne bakkiriza okutta abaana mu lubuto. Kati bwe kituuka ku ggwe omuntu omu, bali abasinza sitaani bwe bakola enteekateeka zaabwe, kuttira abaana mu lubuto, ne bakissa mu family planning, ne bakiwa erinnya eddungi nti family planning. Kakati bwe kituuka ku ggwe omuntu omu, gwe n'otuuka n'ogamba naye oba nkikole, oba olubuto nduggyemu oba siruggyaamu, naye mundamu ggwe omwoyo kati gweze nga walokoka, mundamu ggwe omwoyo akulumiriza nti ekintu ky'okola kibi, omusaayi gw'ogenda okuyiwa mubi, omwoyo akulumiriza nti gwe nga tebakuggyaamu, maama wo nga ye teyakola abortion. Kati omwoyo wakulumiriza muli, ate gwe n'ogenda mu maaso n'ogamba munno nti genda oluggyemu n'omuwagira, naye nga mundamu ggwe omwoyo akulumiriza nti ekintu ekyo kibi, era wenna okikola feesi eriko eraga nti oli mu kulya mu Katonda olukwe. Okwo kuvvoola Mwoyo Mutukuvu, kuba mu ggwe aba akubuulira. Ebintu bingi bino bye twogerako tetubyogerako nti kubanga iffe tetwagala bikolebwe, naye byonna Katonda yatulaga ekyokulabirako. Bwe tusoma mu Bible mu Genesis lubereberye 38 okuva ku lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi, tusoma ku musajja gwe bayita Onaani. Onaani ono yagenda, tandikira soma lubereberye 38 okuva ku lw'omunaana paka ku lw'ekkumi. Onaani yagenda abeere n'omukazi. Bwe yagenda abeere n'omukazi oli, naye Onaani n'atayagala omukazi oyo afune lubuto. Onaani n'akola ekyali ebadde kyefaananyiriza olwaleero kye baliise ng'emu ku nkola za family planning, nga tayagala omukyalo oyo afune lubuto. Era w'osoma olubereberye 38 okuva ku 8 paka ku 10, ojja kulaba nti Katonda yamuttirawo, era ng'amutta lwa nsonga eyo, era kye batuwandikira no mu Bible. Kati awo Mukama yali atulaga ye kikyayagala. Ekyo nkyogedde kiddemu ebibuuzo bye byonna byogera ku family planning n'okuggyamu embuto. Kubanga oli eyakikola ekyo, eyakigendeerwa, yayagala kuvuganya na Katonda, yagala kuwakanya Katonda. Era kyekimu n'ekyokuba nti batta omuntu mu ddwaliro olw'okuba mulwadde, ne bagamba sayininga wano bamutte awone obulumi. Bantu ba Katonda balungi, obossa omuntu kati gwe bayinza n'okigamba bambi naye nga tomanyi kyakukola, naye oli akigamba amanyi bulungi nnyo nti olwo aba sitaani yanoonya gwe banaalumiriza nti ono ye yatta. Era naye w'obeera musawo nga gw'ogenda okujja okuba empiso otta omuntu, mundamu ggwe oba okimanyi nti kino ky'okola si kituufu, era mundamu ggwe omwoyo aba akulumiriza nti naye ky'okola si kituufu. Kuba ggwe obanga oli musawo owulira otya ng'ozze okukuba omuntu empiso, naye ng'omuntu atunula assa, naye ng'ozzemu kuba mpiso ave mu bulamu bw'ensi. Kuba omuntu oyo si gwe wamutonda, si gwe wamuwa obulamu, Katonda yasalawo. Kati omuntu yenna akkiriziganya n'ekyo mundamu ye ng'akimanyi kikyamu, okwo kuba kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Igwe akikola mundamu gwe omanya nti oli mu kuvvoola, kuba mundamu gwe omwoyo akulumiriza nti ky'ogenda okukola kibi, naye gwe n'ovayo mu lujjudde n'owagira nti kino kirungi. Okuvvoola Omwoyo Mutukuvu ye mwoyo okukulumiriza ku kintu nti kola kino, naye gwe n'ovayo n'olumiriza mu lujjudde n'ogamba bannange abantu mukole kino, naye ng'okyogera okusanyusa abantu, naye ng'omwoyo mu gwe akulumiriza nti ekintu ekyo si kirungi. N'omanya nti okuggyamu embuto si kirungi, naye n'oyimirira mu lujjudde n'ogamba abantu baziggyemu, era n'owa n'ensonga n'okiwagira. Okwo bakuyita kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Ku biseera abantu we bayogera nnyo ku bisiyaga, abalala beekalakaasa, mu biseera ebyo wali abasumba abaavaayo ne bawagira ebisiyaga. Waliwo abaavaayo ne bawagira ebisiyaga.
kubanga waliwo omusumba omu eyayogera nagaye bannaye ebisiyaga bye mwogerako kye kibi kyokka kyokka kye tuba teri bibi birala ng'ate kwegamba yeebuuza lwaki bakyogerako. Ndowooza omusumba oyo mwamuwulira omukyalo oyo bamuyita Vicky, era weeyo ku kyaki bangi gye mukuŋŋaanira emutundu. Mu biseera by'ebisiyaga kyemanyi abawuliriza mumujjukira bulungi ng'ayogera ebigambo ebyo. Kakati okuwagira ekintu ng'ekyo ate mu lujjudde gwe kennyini okikkiriza mu mutima gwo, naye ate ogenda okyagazise n'abalala. Okwo kuvvoola Mwoyo Mutukuvu, kuba Omwoyo Mutukuvu munda mu ggwe asigala alumiriza nti ekintu ekyo kikyamu. Ekintu ekyo kikyamu. Okusaddaaka obusaddaasi, waliwo abantu abamu abali mu bibiina eby'abapasita naye nga omuntu okumukuza oba agende nga ku ddala lya bishop bamugamba kusaddaaka mwana. Ne bamusomera ne mu Bible nti Abraham naye yasaddaaka omwana. Naye nga munda mu mitima gyabwe bakimanyi nti kibi maaso ga Katonda, toyinza kutta muntu. Kubanga Bible eri mu ngero. Eziri ngero, ekigambo kya Katonda Kristo yayogeranga mu ngero. Ekigambo kyonna kyonna mu Bible ngero. Kapande kali katusongera mu Kristo. Kati okwo nako kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. N'oyimirira n'ogamba basumba ne mulumiriza omusumba nti waayo omwana wo, omwana musaddaake bakukuza ofuuke bishopu. Era kati awulira bino olimugamba naye bino ebintu oba gye biri mu nsi, ebintu bino gye biri mu nsi gw'atabimanyi. Era wiiki ng'ovudde ku wiiki evedde naye eri ey'emabega eri nasisinkana ku mwami omu kwali kuno ku guruupu ayina disitulikiti gye yava eyo yava Mbarara, najja n'aŋŋamba Joero njagala kulaba. Bambi olunaku lwe saasoola mulaba yafuna waasula mu Kampala naye paka ndabe, kyokka nga ekyamujja e Mbarara kyekyo. Najja n'aŋŋamba munnange eyo gye ndi nina kyaki, naye munnaye abasumba abalala be tuli nabo bansabye empeeyo omwana wange nsobole okunkuza nzire ku kitiibwa ekya bishop. Ne bamulumiriza aweeyo omwana amusaddaake. Era gwe atakituukangako oyinza okoloza ebintu bino bya bulimba, naye gwe keera okole kyaki kati ojja kulaba omuwendo abantu gwe basasula okuba n'abantu abangi. Kati omuntu alina kyaki eyali akoze ku kyaki, bino bye njogera asobola obitegeera. Eyali akoze ku kyaki ate ne weeyunga mu bibiina by'abasumba, bino bye njogera osobola obitegeera. Naye atakolanga ku kyaki ajja kulowooza bino ebintu tebiriyo mu nsi. Bantu ba Katonda abalungi, bino ebintu gye biri naye okwo kuba kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Gwe n'oyimirira n'olemera ku munno nti waayo omwana wo osobole okukuzibwa ogende ku kitiibwa ekya waggulu ofuuke bishop oba ofuuke ki. Bino ebintu gye biri, okwo nako kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Era abamu mwali muwuliddeko abamu omuwendo gwe baasasula okubeera mu bifo ebyakubeera bannaddiini mu bifo ebya waggulu. Aba bali ku lusegere mumanyi abantu bano be bayitamu. Okwo kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Bantu ba Katonda abalungi, kuba kuvvoola ng'omanyidde ddala ky'ogenda okukola kikyamu. Kuvvoola kubanga waliwo okubanga oli ku biragiro naye waliwo oli okukolera ddala ekintu ky'amanyidde ddala nti kikyamu. Kati nga kanjogere n'ekino nakyo, kati olabanga ebiseera bya kalabba. Ebiseera bya kalabba ebyo olaba nti ekkooti esalira omuntu ne bagamba ono bagenda muteeka kalabba, naye abo batamanyi kigenda mu maaso ku muntu gwe bagenda kukola kalabba, ono agenda okutta. Ebiseera bingi ye ekujja okuteeka kalabba abasinga bagukolanga mukolo gwa kusaddaaka. Y'ensonga lwaki oyo agenda okutta bw'aba ajja gy'agenda okuttira omuntu ate ng'ekkooti yemusaliddewo, ojja kulaba mu mmotoka ajja kujja n'embuzi. Bw'atuuka nga azze n'embuzi ajja kutuuka mu kifo ekyo olabe nga gudde obuutu ng'embuzi bagiggyeemu ng'etambula egenda. Kati nga bakulimba nti kati embuzi eyo ayagala emizimu butamugoberera, naye ng'ekituufu ayagala kali akalabba bakafuula essaddaaka. Kati bino abatabiwulira nko muli mu ggambo oba bino gye biri, naye yali abaddeko ng'oli ku lisiti abantu abali kalabba.
bino byenjogerako obimanyi obanga baali bataddeko omuntu kalabba ng'oli mu kitundu ekyo, bino byenjogerako obimanyi kubanga kino ye oli abakikola mu mutima gw'oba omanyi bakuteeka kalabba olw'omusango wakola naye naakikola ye aze kikola nga saddaaka kubanga bali abanoonya saddaaka bwe bamanya nti wali akalabba bo banoonya engeri gye bajja bakosa olukujjukujju ebeere saddaaka kuba olwedde omuntu balina omutta ne kkooti esazeewo kati bo bajja ne bagukola mukolo gwa saddaaka kati gw'oba omanyi nze musango gwange era bansalira kati n'omuntu yenna eyeenyigira mu ebyo omuntu oyo bagifuula saddaaka okwo kuvvoola Mwoyo Mutukuvu naddala nga walokokako nga mu mutima gw'Omukama akulumiriza nti kyemukola kikyamu n'okuyimirira mu lujjudde n'owagira ekintu Katonda kiyagaana nga divorce n'oyogera n'ogamba ono agenda ku divorcinga ku lw'ensonga bweti ne bweti weetadde mu kifaananyi kya Katonda oyogera ekintu Katonda yekka ky'alina okwogera kubanga Kristo yakiddamu n'akinnyonnyola ne bamugamba ate Musa yatugamba tuwandiike ebbaluwa Yesu n'annyonnyola ate nga tulaba mu byawandiikibwa nti Yesu bwe yajja y'enkomerero y'amateeka Kristo okubeera ku lusozi Musa n'ajja mu mubiri gwe ogw'omu ggulu ne Eriya eddoboozi ne lyogera erya kitaffe nga ligamba ono ye mwana wange mumuwulirizenga kaali kabonero akalaga nti Musa yali akiikirira amateeka Eriya akiikirira bannabbi kaali kabonero akalaga nti ali mu kugamba bannabbi bonna n'amateeka nti ono omwana wange kyayogeranga kye kyenkomeredde y'ensonga lwaki ne Musa yagamba Katonda agenda bayimusiza omulala nga nze naye oyo kyayogeranga kyemukwatanga mukigobererenga kyayogera y'ensonga lwaki ne Yesu yayogera n'abagamba nze sigenda basalira musango naye oyo Musa gwe mwogerako agenda basalira omusango kubanga ye agenda bajjukiza nti yayogera n'agamba bannange oyo omulala Katonda gwagenda okuyimusa kyayogeranga mukiwulirizenga nga Musa byonna bye yayogera kaali kabonero kapande akateekateeka nga katusongera eri Kristo kino nkyogedde oleme gwe bw'ovaayo mu lujjudde ng'okimanyi Kristo yakigaana ne mu lujjudde abantu bazze kusaba kansolingi gwe n'obagamba mu kulaba okwange mwawukane oyo si ye mwami wo oyo si ye mukyala wo oli mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu munda mu ggwe amazima ogamanyi era ekivaawo omuwoono olugira n'ogamba ate Katonda yagambye si oyo n'omuwa omulala kyonna ky'okola nga Katonda takkiziganya nakyo munda mu ggwe omwoyo n'akulumiriza nti ekintu ky'okola kikyamu naye n'ogenda maaso n'okikola mu lujjudde lw'abantu naye nga munda mu ggwe okimanyi ky'okola kikyamu oba oli mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu kubanga ye mu ggwe yali mu kugamba nti tokola ekyo kati nga gw'olina okugoberera kati ate ggwe n'ogoberera ebisanyusa abantu oba oli mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu n'ekirala katugeze omuntu n'aba musumba n'ojja mu maaso g'abantu abaagala okugenda mu ggulu abanoonya obwakabaka bwa Katonda n'obagamba nti bannange ebyobuwangwa tebiina buzibu era muba temusinza sitaani awo nawe oba oli mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu kubanga okimanyidde ddala ddala nti ebyobuwangwa kuba olwedde owulidde ne kabaka bamuyita musota maaso moogi naye gwe n'obagamba bino tebiina buzibu baawule ebyobuwangwa Katonda mbawulira abasumba nga babyogera ate ab'amannya agatiika ab'amaanyi ennyo okwo kuba kuvvoola Mwoyo Mutukuvu kubanga abantu abatalina musango oli mu balagira bagende mu byobuwangwa ebibazzaayo mu busiisira ebibazzaayo mu kukola ebyekika ate obagambye nti Katonda tabiinaako buzibu oba oli mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu kuba munda mu ggwe kikulumiriza era beetegereze nga boogera ojja kulaba ku maaso gaabwe nga bajjudde guilt nga bajjudde ekiraga nti gubasinze bategedde nti kye boogera gubasinze ekyo nakyo omuntu aba ali mu kuvvoola Mwoyo Mutukuvu kuba kuvvoola Mwoyo Mutukuvu bantu ba Katonda abalungi okolera ddala ekintu ky'olabira ddala nti Katonda yakigaana kuba kuvvoola Mwoyo Mutukuvu ate n'oyagala okyagazise n'abalala kuba kuvvoola Mwoyo Mutukuvu bantu ba Katonda abalungi katugeze n'obanga oli musumba oyagala kukola kyaki obe n'abantu bangi n'ogenda osinze sitaani n'ogenda mu bibiina byabwe ebyabo basinze ekizikiza kubanga ebya sitaani byonna abiramba
sitaani womala okukola emikolo gye bagambye ne bakuwa akabonero logo gy'oteeka ku kyaki nga eyo logo yeraga nti oli kimu ne sitaani. Oba oluusi bakuwadde 666 mugiwandiise mu ngeri abantu gye batasobola kulaba, naye nga si buli omu tagiraba, tebakulimba. Kubanga kyawandiikibwa Abakolinso ekisooka 4:5, Katonda ajja kuleeta mu kitangaala byonna ebyakwekebwa ebyekizikiza. Katonda agenda biteeka mu kitangaala. Bakolinso ekisooka 4:5. Kati tosuubira nti abantu bali mu nzikiza. Era sitaani olukuwe 666 ogiteeke ku kyaki yo, gwe n'ogiwandiika mu ngeri abantu nga tebalaba n'ogaakano logo ya kyaki. Ekisooka abantu abasinga tebeebuuza na kwebuuza kyaki eno lwaki erina akabonero kano. Bo balaba kizimbe ekinene ne balaba ebyuma, abakubi b'ennanga bamanyi, abakubi b'ebidongo bamanyi nnyo bakugu. Omuntu ayingira wings n'aga kyaki enene bweti kansabire wano. Naye nga talabye na kabonero kaliwo, sitaani alamba ebibye. Kuba akabonero ako bw'ova mu mubiri sitaani alumiriza n'agamba oli wuwe. Nakubuuza oli si ye taata wo Omwoyo, n'akugamba ate kati oyo muzzukulu we. Kuba sitaani ye bw'atyo waawamba, kuba w'ogenda mu ssabo ne bakuyita muzzukulu n'oyitaba. Ye sitaani ye w'oba ovudde mu bulamu buno ye akujjukiza ssabo gye wagenda n'agamba wali toli muzzukulu w'abali, n'akugamba kati awo baana be, n'akulaga oli wuwe nga tosobola kwegaana. Kyova ye Kristo atugamba we tuba tusaba tutandika n'agamba kitaffe ali mu ggulu. Ky'otandika nakyo okulaga nti ye taata w'emyoyo gyaffe gyonna kitaffe ali mu ggulu. Naye w'ogenda mu ssabo batandika kugamba nti muzzukulu. Kati oli omusumba olujja ne bamuwa akabonero 666 n'akateeka ku kyaki ye ne bakawandiika mu ngeri nga bakakwese. Kati naawe olutuuka mu omusumba mu maaso ge atandika kugamba ye muwala wange. Kyekimu n'ekyomusaba okuyita muzzukulu, atandika kugamba ye mutabani wange. Ayagala obeere wansi we mu mwoyo amanye kati gwakumaze akosiza endagaano mu lukujjukujju. Kati oyo yenna omusumba agenda olw'okuba ayagala ettutumu ne ssente ne bamuwa obubonero bwa sitaani n'ajja n'abuteekawo n'amaakinga nti eyo teritori ya sitaani, oba ovodde Mwoyo Mutukuvu. Kuba obubonero bungi obwa sitaani bungi nnyo ku makanisa mangi. Waliwo kyaki eri ku Ntebe Road awo akabonero kaabwe 666 n'akoogerako okuva dda. Omwami omwe yasabirayo ne mulaga ne bwe nti ne mugaa tokira nti eno 666 era nga takiraba. Nengenda ne ku Google ne mugamba kati katuteekemu images satanic church, ne tuteekamu satanic church, ne mugaa olaba bwefaanana munda akabonero kamwe akakyaki okalaba munda wa sitaani. Ne mugaa kati olowooza accident akabonero kano ne kabeera eri ne wano. Ne mugaa kano akabonero bali be bannannyiniko era wano baalamba kyabwe. Naye nga kyaki nene nnyo ogiyitako Nola Omega Healing Center. Bantu ba Katonda abalungi, ekizikiza kikutte mu nsi ekinene, gana amaaso gaffe tegalaba. Kyova Kristo atugamba tambula olw'ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Walk by faith not by sight. Kati omusumba yenna akola ekyo ogenda kweyagalira mu ssente n'ettutumu, naye wavvoola Mwoyo Mutukuvu. Abantu bano bangi abagobera bambi tebamanyi. Abamu ne tubagamba bino era basigala mu buzibe ne bagamba nedda tekisoboka. Bantu ba Katonda abalungi, tuli mu kwogera ku kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Kristo ayogera n'agamba ajja kwawula endiga mu mbuzi era n'atulaga nti ye ke kaliga ka Katonda. Kati bangi abasinza sitaani olw'okuba ye Yesu yeyita kaliga ka Katonda era ke kaliga, bo ne beeyita embuzi. Tebalinze na lunaku luli Kristo kutwawula, wabula bo boogereddewo nti bo mbuzi. Kati gwe bw'okiwulira n'ogamba kirabika oba yeeyita bweyisi. Era bangi muwulira kubanga omuntu ow'amaanyi ennyo naddala mu oba kapiira ebyo ebya entertainment, kati ng'akuzannya akapiira, omuntu omuyita embuzi eri kitiibwa ky'amaanyi nnyo we bawulira nga bagamba Messi the goat. Kubanga bo kye bategeeza nti ye akkiriza nti ali ludda luli tali ku ludda lw'endiga. Kyategeeza nti naye eri mbuzi yeeyise embuzi, kubanga embuzi n'endiga birina enjawulo. Embuzi endiga oba ogitwala okulya etambula, naye embuzi oba ogitwala kulya esimba obugere, tekkiriza genda kulya. Kati wetyo bwe kibeera nga tuli ekigambo kya Katonda nti waliwo abakyaniriza, waliwo abagaanira ddala nga olaba embuzi weesimba obugere.
kubanga munda mu bo ekyo kye babeera bali, ate nga Kristo gwe mugaati gw'obulamu, y'emmere y'omwoyo gye tulya. Bantu ba Katonda abalungi, okuvoola Omwoyo Omutukuvu ekirala kwe kugenda gwe n'okola ekibumbe, n'ogenda wali n'osasula ssente ne babumba ekibumbe mu seminti n'amayinja na biki, n'ojja okiteekaawo n'obuulira abantu bafukamire bakisinze. Munda mu ggwe ng'okimanyi kibumbe okiguze wali oba ovodde Mwoyo Mutukuvu. Bambi abantu abatamanyi ne bajja mu maaso ge, ebibumbe bye basinza si byebyo byokka byolaba ku makanisa agolaba amadiini bakatuliki, ne bino ebibumbe bingi byolaba bye bagamba nti bya ddembe, bya liberty, statue of liberty, okwo nako kusinza, era omuntu ajja neewombeka bw'ati. Okwo nako kusinza, babategeeza sitaani ye yabawa eddembe. Okwo nako kuba kusinza, kabonero ka kusinza. Nababuulira emabegako nti kati olaba ku kisaawe ky'e Nakivubo mulabako ekigambo ekinene kiraga nti chains of liberty. Ekyo kigambo kiviira ddala mu bwakabaka bwa kizikiza, nga kiraga nti bali mu njegere, naye enjegere ze zibawadde eddembe. Era kyova oba oyingira mu kisaawe ky'e Nakivubo kuliko akapande akanene akalaga enjegere bbiri nga zeeyiseemu nga zeekutudde. Tolowooza nti oyo art, nedda, kabonero sitaani kaataddewo okulamba ebibye, okulaga nti enjegere ye wadde ali mu njegere naye y'abawadde eddembe. Kyekigambo kyolaba ekiri ku kisaawe kye bawandiseeko mu chains of liberty. Sibyogera tinakyawa abantu bano, naye njagala kukubulira nti olunaku Mukama lw'anaazibula amaaso go n'olaba ebiri mu mwoyo, ogenda kwewuunya enzikiza eri mu nsi, ogenda kwewuunya ensi eno, ogenda kulaba nti ensi eno ebintu byonna kaabe golodi, ogenda kulaba nti kasasiro, ogenda kulaba nti n'emmotoka ennungi ezibeeyagaza kasasiro tuziraba kungulu, naye nga munda obulumi. Nga munda obulumi. Era ojja kigoberanga bangi ensi beetunuulira n'ebeegomba, ate be bateebaka, ate be balina. Singa Katonda abamu be weegomba abagagga abo ne bamala bakuwaamu obulamu bwabwe, naawe ne babawa obubwo, gw'osooka okugamba babaddiza obulamu bwabwe. Kubanga ewa sitaani teri mirembe, teri ssanyu, kiri kizikiza. Sitaani ajja kubba, kutta na kuzikiriza. Kati kasita obeera ekibya kye, ebyo by'ebintu by'akozesa: kubba, kutta, kuzikiriza, kubanga ekyo kyali. Ate ye Katonda kitangaala, ye Katonda ekitangaala kiva mu kwagala. Bw'obeera ekibya kya Katonda akujjuza kwagala, ate okwagala okukyasinze kwagaliza muliraanwa agende mu ggulu. Oba ojja kukola ebingi okuyambagana tulabe nga tugenda mu ggulu. Okuvoola Omwoyo Mutukuvu kukkaanya na kintu Katonda kyagaana mu lujjudde n'okiwaagira abalala bakikozese. Waliwo abantu abagenda ewa sitaani n'abawa n'amannya nga ye yagabawadde, naye ng'amannya ago nago maaso ga Katonda galegera ddala bwe bujulizi nti bavoola Katonda, bavoola Mwoyo Mutukuvu. Amannya g'owulira, oli ne yeeyita Snake, Musota ne yeeyita Venom, ne yeeyita Vipers. Gwe n'owulira Vipers n'ogaya linnya oli yalituuma butuumi, naye n'akubawo n'akabonero akanene ak'omusota akalaga Vipers. Naye nga walya kati gwe oba olaba kabonero, naye oli nannyini kyo akimanyi mu lujjudde buli ddakiika, buli katikitiki, buli wabeera, oba alya mmere oba atambula, alina ekimulumiriza nti alidde mu Katonda olukwe, avodde Katonda. Ne waaba n'engoye ennungi, ne waasimayiringa atya, ekyo kisigalawo paka n'olunaku lwava mu mubiri sitaani kyajjayo n'agamba ono wange, n'ajjayo n'ensonga, n'ajjayo n'ensonga. Kubanga sitaani naye alina baagamba nti gwe oli wange, n'abagamba gwe oli wange nkulonze, n'oli n'avaayo n'agamba yenze chosen, ndi wuwe yannonda. Ebintu bino bya kizikiza byekweka, naye tulaba mu Bakolinsi ekisooka 4:5 Mukama agamba nti Katonda ajja kujjayo aleete mu kitangaala ebyo ebyakwekebwa ebyekizikiza. Sitaani abalimba nti tewali ajja na kubitegeera wadde. Olaba waliwo oluyimba olw'Abazungu, waliwo oluyimba olw'Abazungu olwa Script Family, bayimba oluyimba olwa Wall of Fame. Oluyimba olwo olwa Wall of Fame ayimba n'agamba nti
wona abayiyungako akugamba ayimba n'agamba nti teri wadde aligezaako okitegeera, teri wadde ajja okutegeera gwe jangu ogenda kubeera mu Wall of Fame. Genda weeweeyo weededicating, naye ng'oluyimba lusinza sitaani, luyita abantu kujja kusinza sitaani. Naye mu luyimba olwo ayimba n'agamba nti teri wadde alikitegeera, teri wadde aligezaako. Kati kankubuulire balimba, kuba ebigambo bino byawulira bujulizi nti bitegeerekeka era tebeekwese, kubanga Katonda yasuubiza nti ekitangaala kigenda kuleeta ebyo byonna ebikwese mu kizikiza biveeyo era bimanyike. Bakolinso ekisooka 4:5. Era lwaki twogera ebintu bino? Twogera ebintu bino gwe awulira obubaka buno nga buli kutuukako nga ddala wakola endagaano ne sitaani, teweeraliikirira, totya, kubanga omuntu akoze endagaano ne sitaani buli waayita wonna mu kibuga, mu nsi yonna, ekibuga kyonna kyabiramu, aba alaba amaanyi ga sitaani. Buli waayita wonna, buli kyatunulamu alaba sitaani, buli kyatunulamu alaba amaanyi ga sitaani agafuga ensi, buli kyatunulamu. Kyova olaba omuyimbi omu oyo gwe muyita Ffeffe ayimba oluyimba n'agamba nze poliisi, nze kino, aba ategeeza sitaani nti ye poliisi, byonna. Kati wogenda n'omusinza omulabe, buli kyolaba mu nsi yonna olaba nti yafuga. Kati ye abateekamu obukyayi ne bakyawa Katonda. Era waliwo omuyimbi omu wano Munnayuganda, waliwo omuyimbi omu Munnayuganda bamuyita Gravity, yalina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti bagamba twava mu nkima ate bagamba twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, n'ayimba n'agamba nti kitegeeza Katonda yamanya ekifaananyi kye, naye ng'ebigambo byakuvvoola Katonda, byakuvuma Katonda. Kati wabyogera sipiidi gwali ku kidongo obuuka bubuusi n'ogamba ne musajja ayimbye oluyimba, naye gwe ali mu Katonda ne woba oyitawo buyisi mu takisi wakoonera ku kivvoola Katonda, Omwoyo Omutukuvu agenda kikusikira, akigezze, akunnyonnyola bingi, akulage nti ekyo kiwulidde. Kati okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kukolera ddala ekyo ky'omanyi nti Katonda takyagala, gwe n'okkiriziganya nakyo, olwo oba ovvodde Omwoyo Omutukuvu. Sitaani n'asalawo akutuuma erinnya ery'ensolo, gwe n'ogamba yenze Chameleon, yenze Snake, yenze Tiger. Oba oli mu kwegamba, oba oli mu kulaga nti toli mu kifaananyi kiri Katonda kye yakutonderamu, kuba Katonda yatonda Adamu ate n'atonda n'ebisolo, naye gwe oba olaze nti nze ndi kiri. Ng'olwo Sitaani ayagala kukozese akulage nti gwe toli mu kifaananyi ekyo, gwe oli kisolo. Kati atandika okukozesa ebyo ebisobola okukolwa ekyo kye weeyise. Bantu ba Katonda abalungi, ekkubo ttono erigenda mu ggulu n'abaliraba batono ddala. Okuvvoola Katonda, katugeze oli musawo, omuntu azze gy'ali musajja akugamba yagala mufuula mukyala, n'otandika omugamba mujja mulongoosa mumufuule abadde omusajja afuuke mukyala. Munda mu ggwe bw'obanga oli mulokole ng'okola ekyo, oli mu kuvvoola Katonda, oli mu kukyalenjinga Katonda, kulaga nti Katonda naawe osobola okutonda omuntu. Era ebyo ebimu Sitaani bye yeeyagaliramu. N'alaba oli omusajja yeeyita mukazi, Sitaani abuuka waggulu n'agamba naye atonze omuntu, n'alaga oyo Katonda bw'atyo si we yamutonda. Kati ebintu weebityo w'obeera mulokole tokkiriziganyanga nabyo, tobeera kitundu ku byo, tobyenyigiramu. Okola obukozi obuweereza n'otandika church, naye nga ku ntobo y'omutima gwo oyagala kukuŋŋaanya ssente, si kulumirirwa abantu bagende mu ggulu, si kuwininga souls, naye nga ku ntobo y'omutima gwo oyagala kukuŋŋaanya ssente, oyagala kumanya bantu, buli muntu oyagala omanye akola mulimu ki, osobole okuweeyinga olabe bw'aba akola mu bbanka kitegeeza ajja kuleeta bweziti. Bw'aba akola mulimu egwo kitegeeza ono tumusuubiramu nnyingi. Katonda alaba ekiri ku mutima gwo. Bw'obanga ddala ekikoseza obuweereza oyagala kukuŋŋaanya ssente, weerimba wekka, naye omutima gwo guli mu kitangaala bagulaba. Gendeera kubuulira abantu bagende mu ggulu, si kukuŋŋaanya ssente, kubanga ezo ssente z'oyagala z'okuŋŋaanya ogenda kubeera nga Judas Iscariot ekyatuuka ku ssente. Gwe gendeera kubuulira abantu mazima bagende mu ggulu.
kubanga obanga ssente z'okulembeza mu mutima gwo ng'ate naye walokoka Mukama akulaga nti akulumiriza mu ggwe. Yesu yayogera ng'agamba n'aba disciples nga bagenda okubuulira n'abagamba temugenda na nsawo. Kaali kabonero akalaga nti temukulembeza ssente, temugenda na bya kwetegekera kuŋŋaanya. Mwe mugende bugenzi, Mukama ajja kukuwa ekigambo ky'okwogera. Naye w'otandika obuweereza nga munda mu mutima gwo otandise bizinensi, gwe ng'okimanyi otandise bizinensi, oli mu kuvvoola Omwoyo Omutukuvu. Kubanga ye yakulumiriza mu ggwe nti omusumba talina kukola ekyo, ono talina kukola kiri, omusumba talina kukola ekyo. Omwoyo Omutukuvu ye abeera akulumiriza munda mu ggwe. Nagamba tokola kino, tokola kiri. Katonda tuwadde ebyokulabirako bingi, ebyokulabirako bingi. Kubanga ggwe otunula n'amaaso go ne weeraliikirira noga kati ngenda kukola ntya, abaana bano bonna ngenda kukola ntya. Naye nga munda mu mutima gwo okimanyi Katonda takkiriza abortion. Munda mu mutima gwo Katonda akulaze ekyokulabirako lubereberye 38 olw'omunaana paka mu lw'ekkumi. Somawo olabe ekyatuka ku 8. Era weebuuze mu ekyo Katonda yali atulaga ki? Omwoyo Omutukuvu ajja kwogera munda mu ggwe. Era weebuuze Yesu lwaki yatugamba tambula olw'ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Gano maaso go ge gakulimba, naye ggwe tambula n'ekyo ky'okkiriza munda mu ggwe. Tambula olw'ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Gano amaaso gaffe gatulimba. Okuvvoola Omwoyo Mutukuvu kwe kuyimirira mu bantu n'owagira Katonda ekintu kye yagana naye n'oyagala okiteeke mu balala. Ng'omusumba omu bangi gwe mumanyi gwe bayita oba Ssennyonjo, ayimirira naga bannange muwase abakazi bangi, ebya Katonda tebiriiyo, Yesu tagenda kudda. Okwo kuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Era ne w'obiraba ng'abyogera ng'aseka, njagala kukubulira munda mu mutima gwe akimanyi nti geene mulinzi. Munda mu mutima gwe akimanyi nti oluva mu mubiri guno bw'ati, gano amalala gasigala mu mubiri guno, n'olyoka osisinkana omutonzi w'eggulu n'ensi, n'olaba sayidi ye ey'obusungu bwa Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, okuvvoola Omwoyo Mutukuvu, okugenda ne bano abatandika amadiini agaabwe, n'otandika n'otandika n'oba n'abagoberezi, n'otandika obbagamba mwambala ebyeru byokka, mwambala makanzu. Nga cult ennaku zino etambula ennyo, era eyo ngenda gyogerako kuba Katonda yakintaddeko njogereko. Abo buli woolaba akapande abakuyita mbu come for free Bible courses, mujje musome Bible, ne bakuyita jangu simanyi kyaki bagiyita Mountain Zion, mujje gwe bagoberera ali Korea, eyo cult. Awo babatwala mu geena, era gye basabira bonna bonna bambala byeru na biddugavu, toyambala kirala. Tebakkiriza nti waliyo geena, tebakkiriza mu kwatula Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe. Era oyo gwe bagoberera Omukoreya eyeeyita Lee Man, oyo gwe bagoberera Omukoreya, awo alina ekitabo ky'abawa bw'otuuka ku madaala aga waggulu, abawa ekitabo ekigamba nti Lee Man the Advocate, nga kyategeeza nti ye yawolereza abantu bonna mu maaso ga Katonda. Ye yawolereza. Ebifaananyi mbiraba bingi babiraga ku intaneti. Eyo Lee Man nannyini cult eyo ng'alina abakyala ab'enjawulo, atambula nabo, kwegamba yawasa ono n'amala n'awasa oli n'amala n'awasa oli. We baba bakuyita nti jangu musome Bible, tebabikubuulira ebyo, bagamba kimu jangu osome Bible weetegeere Katonda. Oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba tokkiriza mu Katonda, bo bakuyita era tebakugamba byakwatula Kristo, baga kimu gwe tuula bakusomese Bible. Era ne bakugamba bamala okusomesa Bible ne bakutikkira, gwe akabonero baba bakakutaddeko akayingira mu ggulu. Ne bw'otambula n'ogenda tebakubuulira bino bya kibi, tebakubuulira wabula. Ate n'ekirala, bantu ba Katonda abalungi abawuliriza, gwe weetegereze omuntu oba wa luganda lwo agenzeyo okusoma Bible, abaga nti mujje tusome Bible, free Bible courses. Ojja kulaba nti bw'oba tolaba nk'omuntu gwe ba brainwashinze, ng'omuntu gwe baggyemu obwongo n'abeera muntu mulala nnyo, ye muntu agenzeyo n'ajoyininga abantu abo. Eyo cult omuntu wagijoyininga, abalina abagenzeyo muli bajulizi, omuntu akyukira ddala nga ne w'omunyonyola ne bw'okola otya n'osigala musabira busabizi.
eyo Carol teyavudde Korea bakuyita bulungi nti jangu tusome Bible bya bwereere, free Bible courses ba Zion Church. Naye omuntu olugendayo muwe wiiki 2 nga gyali oddemu oyogere naye, kabeere muganda wo, kabeere mwami wo, ogenda kulaba kyenjogerako. Kyawukanira ddala ku madiini oba basiraamu bakatuliki. Mu kugenda genda bulungi, naye agenda kukomawo, ogenda kwogera naye otegere nti omuntu ono si oli eyagenda, azze munda mu ye yakyuse, kati ali kintu kirala nnyo 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 nnyo, nti kati okumu wakusabira busabizi. Kati okwo nakwo kuba kuvvoola Katonda okutandika ebintu webityo. Era balina gye bakuŋŋaanira ennansana, balina gye bagita tempo. Bonna bambala byeru, byonna byonna eri cult ewedde emirimu. Era n'akabonero kaabwe ke bakozesa ekyabateesaamu kala za rainbow, kubanga bakkiriziganya n'abo abawasa abakazi n'abakazi n'abasajja n'abasajja. Ensonga lwaki akabonero kaabwe bakateekamu kala za rainbow. Bino ebisinga bye bakola tebabikulagirawo, gwe bagamba bugambi gwe tuulaawo tusomese Bible kyokka. Naye babuuze nti banne munanjatuza Kristo, bajja kuga ebyo tebabikkiriza. Babuuze nti banne waliyo geena, waliyo eggulu, bajja kugaba kimu, eggulu liri wano ku nsi, era we tumala okusomesa oba omaze oddituukamu. Kino nkyogera kubalabula abantu ba Katonda abalungi, kubanga akakuba akagenda mu ggulu katono n'abakala abatono. Enzikiza ekutte ku nsi kuno ku nsi abantu bonna kye balaba si kye kimu. Gwe woolaba ekizimbe, abalala balabawo kintu kirala nnyo waggulu w'ekizimbe. Katonda lumu asobola okubikkula amaaso go agentegeerayo, n'olaba ensi eno nga tolaba ebyo bizimbe biriwo, wabula n'olaba ekituufu eky'omwoyo ekiriwo. Ojja kukwata ku mutwe, ogenda kwewuunya, otandika okutegeera Bible lwaki egamba nti ensi eno yonna ejjudde ekizikiza. Ensi eno yonna ejjudde ekizikiza. Ekizikiza kitegeeza butamanya n'obulimba buyitirivu nnyo buli kuno ku nsi. Abantu bangi nnyo ensi beegoberera nti be bannasayansi ab'amaanyi. Bantu abo tebakkiriza mu Katonda, basinza sitaani yabawa kugamba. Abantu abaligoberera nga olaba tekinologi ow'amaanyi, n'owulira nti Elon Musk, ni professor, waliwo professor oyo gwe baali bagamba yasinga Stephen Hawking, waliwo Albert Einstein. Abantu abo baali bonna bakkiriza nti teri Katonda. Olw'amagezi gaabwe ge balaba ge basomye amangi ennyo ennyo, bonna bakkanya kimu nti teri Katonda. Kati gy'oko mu bawuliriza, munda mu gwe oteekamu kizikiza. Oteekamu kizikiza. Era bo bwe bawulira ebintu bino lwaki tubyogera? Oyo agwa ku katambi kano n'okawuliriza nga wagende wa sitaani n'okola endagaano, gwe weereza message inbox, totuma muntu, yogera gwe n'eddoboozi lyo. Njagala kukubulira nti Kristo mwetegefu okujjayo, era sitaani talina kyajja kukola. Ogenda kuvaayo nga okwagala kwe kugenda okuwangula obukyayi. Ekitangaala kye kigenda okugoba ekizikiza, tegagenda kuba maanyi go. Gwe kye weetaaga kusalawo na wiiru yo, osazeewo obiveemu. Ekyo kyokka kye weetaaga, teweetaaga kusasula, kuba ewa Katonda mmemme tuziwangula, we win souls, eri bazigula buguzi. N'ogenda ne bakuwamu ettutumu, ne bakuwamu essente. Era ebintu bino by'owulira bitwogera wano, eri abo bonna abagenda ewa sitaani, wawulira ku bubaka buno, munda abanga awulira ebiso ebimufumita, kubanga okulumirizibwa kuba kw'amaanyi nnyo. Okulumiriza awulira nga yagala naggwa eri afe, kubanga atandika okujjukira abavudde mu bulamu buno, abakola endagaano ne sitaani, neebuuza kati bali ludda wa? Ba Michael Jackson, baani bali ludda wa kati? Abasumba abaali ab'amaanyi abasinzanga sitaani kati bali ludda wa? Wowulira obubaka buno nga wagenda n'okola endagaano ne sitaani, weebuuze abaasooka okukola endagaano naye n'abawa ettutumu bali ludda wa kati? Abava mu bulamu bw'ensi eno. Era gwe ogenda wa? Naye olina akakisa akavaayo. Bantu ba Katonda abalungi, nga tumaliriza twogedde Matayo 12:31, okuvvoola Mwoyo Mutukuvu. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.